Nina Rose kyakoze MC Katsi mu katambi kikabuka ate nga Spice Dana munanga Sweden wuno akakasiza video esaidi eno ate nga Fikfa Maker munange ategese concert esaidi eno era nga ngenda kubeera nga mbikutuusako bampita Jaminati sinzira ku Jaminati Yugi ngenda kusaba video jimpe like obeera nga tonnaba muganda wange ate kibeere nga kitambulira ddala bulungi nnyo era nga sigenda kubeera nga nkulwisaawo kansooke ntandika ate wali ne mwana muwala muyite munanga ate Spice Dana munange era nga atuuse wali munanga ate Sweden okubeera nga agenda kulaninga show ye munange ate esaidi eyo kigenda kubeera nga kitambulira ddala bulungi nnyo era nga boolaba munanga akatambi ako kw'ossa ate n'ebifaananyi ebyo eruuyi eyo munanga ate abadde nga yatuuse dda ate wali munanga ate Sweden okubeera nga ate agenda basekula ate omuziki ate ab'esaidi eyo muganda wange. Era nga update gyenina ku mwana muwala munanga ate omuyimbi Spice Dana era nga jjukira nti nno remix eno gyakoze wali ne mwana muwala muyite Uncle Shomi munange esaidi eri gokutte goba remix video munange bagitadde Spice Dana akonfamize wali oba akakasizza ku mikutu gye egy'enjawulo era nga osobola ate ogiceekingako bannange omwana yakoze video bakoze video wali ebadde ya tabbu nnyo nnyo genda ogiceekingako ate kibeere nga kitambula kakati munnange awo kankuggyeko ate nkutegeezeko nti no Nina Rose wabaddewo wali akatambi ka Nina Rose akabadde kagete nga viral ate ku mikutu munnanga ate egy'enjawulo wonga bwe tulaba kakati Nina Rose munnanga atuusaawo abadde alina gwabuuzaako awo naye ng'eruuyi eri munnanga ate MC Katsi yabadde ku ssimu kakati agenza okwekanga oyo si Nina Rose nga tambuuzizzaako munnanga ate sayidi eno MC Katsi munnanga ate n'asoberwa era nga boolaba awo akatambi kageetinze nnyo wali ate viral buli wooyita wonna ku mikutu egy'enjawulo ate ke kaliyo ke kali mu kutambula ko mwana muwala munanga ate omuyimbi ate Nina Rose esaidi awo nga boolaba. Yagamba muganda wange naye muganda wange ulyamu atyo olugo bwe kityo munnange ate bwe kitambudde naye nga katambi ka tradinze bannange buli wooyita wonna ke kabaddewo ate kati kankugyewo kaawo nkutegeezeko nti ate eruyi eno nti Fikfa Maker munnange ali mu konsati wali e Lugogo era ategese wali munnange Sebutemba akakasiza nga ttaano kigenda kubeera nga kitokoterera wali munanga ate Lugogo era nga boolaba akafaananyi kaako yakafulumizza dda munange eruuyi eyo era nga boolaba omwana mulenzi munanga ate Fikfa Maker bwekyo munanga ate bwe kiri mu kutambula esaidi eyo era nga munange by the way ne video ya Fikfa Maker kosa ne mwana muwala Gloria Bugi kosa ate ne Dr. Brain wewe video nayo munanga ate bagitadde era nayo osobola ogiceekingako ate wali kibeere nga kitambulira ddala bulungi nnyo mwana mwenzi munanga ate Fikfa Maker bwete ate bwenkoze eruuyi eno era nga boolaba munange kitambulire ddala bulungi nnyo wabula ngenda kusaba video ogimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga nakyo okikolere ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo ne video endala katono nnyo bwekiti.